Butere tukomyewo oli ku 98 katonyeze 7 era ngoli mu programu yotujerabire nganze nnyo muwanguzi tawanika ali emabega w'omuzindaalo Juliet Juko Jeje era nga tukyagenda maaso wamu n'omuwanguzi waffe mukyala Nakamate Jennifer Katonda gwatuleetedde olunaku luno olwaleero era nga wenjogerera Prosper Junior School Day and Boarding be batuusa ku programu yaffe eno muwanguzi tawanika nga sinaba kumukomyawo teweerabira nti okuva olunaku olwaleero Thursday Saturday Thursday, Saturday and kyekyo okuva leero mpaka ku Saturday tugenda kubeera n'okusaba n'okusiiba era nga kutandise olunaku olwaleero tujja kuba nga tukomekkereza olunaku olw'omukaaga n'olwekyo mikwano gyaffe beera nga manyi nti walidderidde emmere manyi kaakati kaseera kakunoonya Katonda mu ngeri ez'enjawulo. Nga sinaba kweyongerayo mu maaso St. Lawrence Junior School Kabowa lyadde ne boarding lirina abasomesa abalungi ddala ate nga batendeke erina emmotoka ezitambuza abaana balya bulungi n'ebisulo bya mulembe ekifo kisirifu ate nga kigazi bulungi basangibwa Kabowa Church Zone Gabunga Road bayita abazadde baleta abaana okwewandiisa kugenda mu maaso okumanya ebisingawo kuba ku ssimu zino wammanga 07242050 oba 070142050 bwetyo bwetambudde katweyongere mu maaso n'omuwanguzi waffe mukyala Nakamate. Mama ntukomyewo nakomye nga mbagamba nti nentandika obulamu nembanga embwa ensumulule lujegere nga bakujja eri mu kiyumba nga banzije mu kiyumba kubanga okumanya eddalubbi nayitanga ne ku taata wange ng'atuddeawo kubanga yateranga nnyo okutuulawo nyanyambadde obushooti buno bupatula Noza musumba Nakamate oba bwambalako nga sikyamulaba nti muzeeyi kubanga kiri kiba kikusindiikiriza mu baana be bonna gwe wali okirimu wekka oba n'abalala baali kibatambadde abalala nga bakirina naye nga ndooza ate bo tebalina lino ddalu lya ndongo kati nze ate ndabika endongo ye yaleeta obuzibu nayagalanga nnyo ebinyumu kubanga nali saabirabako saabifuna saafuna opportunity yakukyakala nakula ndi bw'omu abo babrothers bange abo bo babeeranga nnyo mu bisulo ate bagiranga bo ne babatwalako ewaabwe kati nze awaka nenkula nga nsigalawo bw'omu kati nembeera nga ndabika lonne n'ensi eno bwe nafuna bwenkyetaamu kati napaala bupaazi nembeera nga bwe boogera kweganga siggwa ku mikolo mbanga soda bwe bagamba nti motoka zampakwa zaalazeewa eyo gyenkulugukira bwe bagamba nti kati mwalinyanga zino ddigi ennene ayi maawe ezo nga kwe tutuula ffe tugenda tunywa omwenge era bwe ntunuulira abaana bambi ne ŋŋamba Mukama obutamanya buno kwegamba bambi tebannamanya n'olabanga ggwe olaba nti oli wa kitalo nnyo ensigo oba ogikutte ebiseera eri waggulu zino emmotoka zi convertible ezibeera ziggulawo rofisi waggulu weeziti n'otuula ku ngulu kuno mu bupatrol n'emyenge gyammwe ate emmotoka tezaabanga nnyingi nga zino kwegamba evuga okudduka okuva Entebbe paka yonna gye mwagala okugenda obulamu bwonna ne mulabanga ensi eri mu mikono gyammwe kale bambi obulamu ne butandikirawo nendi obulamu n'enkyakala olw'emizannyo gyo giyingira otya emizannyo nagiyingira waliwo enkugambidde awo nga maama wange amaze okufa neŋŋenda n'enjoyininga Katemba bambi yansanyusa talent yali njirina kubanga ne kusomereza activities nali nzikola Katemba nannyumira nnyo kati ate mu Katemba naye wakwongera ettutumu buli wobeera bwoti ku kituuti gwe n'olowooza nti buli ali bagiyita stage kati ati twakyuka olulimi lwakyuka watuukira ddala n'okuzannya obeere ku stage nenzannyira ddala ne firimu zinenzizannyira ddala era neebaza nnyo ba directors bange bonna Abe Mukibi yali mulungi nnyo Omugava Endugwa yali mulungi nnyo Mariam Dagire yalinga ffe nga tuli bato naye nalinga mwegomba nga byakola binsanyusa
bambi ate era ne tujja nga ndowooza buli muntu kwegamba kali kaalimu okumwegomba oba ne kundeetera omufaanana oba ne tubeera nga twali tufaanagana tetwamanya kubanga tuwulira abantu bakyogera nti mufaanana. Kale ne neebaza Mukama nti twali ba mukwano ate ne tuva mu mukwano ne tufuuka baaluganda. Olwo ng'akasente koofuna eyo ate kookatwalawa nga tekaliiyo nnyo k'amaanyi. Tewabangayo ssente, wabangayo binyumu, kunyumirwa ku fame, just okubeera nga olabanga buli muntu aye amaaso gali ku ggwe otunuulizibwako amaaso, tewali nnyo bya ssente. Just kubeera awo nti olw'okuba erinnya naye Katemba yabeeranga bw'atyo okunyumirwa talent. Omanyi ekintu ekiba kikulimu okikola n'okwagala nga tofaayo oba bakusasudde oba tebakusasudde. Fe olumu twatambuzanga n'ebigere okuddayo eka nga transport tewali, oba olumu kale batuwadde era ne bazikuwa ng'era omuto olowooza kulya na kwambala. Ebyo bye twabangamu. Kati ate bino ebyokugenda mu ndongo abaali batutwala baabangawo, baabeerangawo nga bakulinze bakayaniya oli mugambe siriiyo, ze siriiyo nagenze. Olwo olina ate gw'oyagala ogenda naye. Egamba bambi ddala mu butuufu bayibuli erinawo eyogerera mu ngero 19:3 nti omuntu kwega eki nti obusirusiru bw'omuntu buvuunika ekkubo lye. Kwegamba ate bambi n'anyiigira Katonda. Kwegamba twabanga basiru nnyo ate olumu ne tumala ne tunyiigira Katonda naye lwaki kino kintuuseeko naddala mu biseera ebya mbuto ngaawo ng'olubuto luzze twabadde tutuusaawo. Nafuna olubuto kati nalina okumanya kawulo ono mubi nnyo. Nze bwe nafunanga olubuto omuntu yabanga njagala nnyo olumugamba nti ndi lubuto ndowooza oliko ekikyamu, nze sibimanyi, tombuulira, saagala. Kati ate bambi saali kambuulirira gamba titojjaamu. Bwe waŋŋambanga nti tommanyi nonneegaana ŋŋanga nti ate mulago baweddeyo abazijjamu. Ate awo nsonga kunoonya musawo akola ki? Alukujjamu. Naye waliwo olubuto lwe najjamu olwali lunzise. Olwo otandikiriza mpolampola nga tuwulirangayo bantu ddala bafuddeku nga bajjamu omuto. Ebyo ffe nga tetubiwulira. Ate okuzaala bastard waaki? Kati nze nayinanga muli ekigambo okuzaala bastard waakiri musuula eri. Pozi bastard yafaanana atya? Yo ataliiko kitaawe ali awo. Kati nze nga waakiri mbeera nga saagala mwana abeeraawo nga taliiko ayamba. Ye nga n'obulamu bwendimu bwe ndowooza okudda mu by'okutunuulira omwana nzaale nfuuke maama ate taliiko obulamu nga si bwe ndowooza, kubanga nkugambye wali mu kusooka ti ekintu ky'obufumbo tekyalimu nnyo. Zisaalimu nnyo bantu bwe babeerawo njagala okufumbirwa. Nze nakula ndaba abafumbiddwa babonaabona nnyo nga balina ebizibu niya mu butuufu nze nja kubeera mu eno life yakucyakalako nga manyi nti kiribeera bwe kityo. Ate najja n'endowooza nti bulungi tibanange ndi mulungi kyekindeetera kino. Nenga bulungi kyebukola kyekikuleetera okwanibwa. So bambi nali ndooza agent wa sitaani yali yanyambala ndooza kuva mu buto kiri kyengugambye eddogo liri lye baakola. Nze kati nga buli omu Nakamate gwe nga ne bw'oba badde n'omwami wo nenzija bwendi omwami wo atandika okubeera unsettled nga nyingiddewo. Era at least afuba okulaba nga akukuta, okulaba nga ayisa oba message oba sente oba mwenge alabe nga wakiri kwegamba nanga ndabirira. Waliko ekintu ekisika abasajja kyekyo kyengezaako mu ngeri eyo nga buli wotuuka. Ekyali ku maama wange ate kugambye oli omusanga mu fumbo omusanze n'omukyala we naye era abasajja bafumbo ng'era be bakukwana. Bw'ofuna kati ono w'emyaka gyo akwagala ate mwattu tomwagala anti oli ogwamala bumuvubuka agunjuse tunaabeerawo tunaaseeya pakadi oyo kati agunjuse nga toyagala kati ate oyagala ono omuvubuka agunjuse bu Johnson abeera ne bu Johnson banaababikanga ku bitambaala obwo teweetaaga weetaaga sofa set. Njagala bulamu bwa mmotoka, njagala bintu bya kutambulira waggulu
kuluzinga saagala bya bigere ate gwe buli ssaawa lwonnonako okuntwalawo tutambuza bigere bintu byo tebinyuma kati ngabo bwe batyo sitera bangwira wali mu high class nali mu high class bwentyo nentambuza obulamu nze bwe nalowooza nti bwali bulungi olwasooka n'olugjamu olwasooka nendikuba wali nenfuna olulala lwenkugambye olwali lunzise olwo nno katonda wange akomawo ntandika okufulira mulyo okwenenya kubanga twakula tuli basabi nga tugenda mu kkanisa kati ngana ekino ndabika kyenkose kibi luno mukama nsaasira kubanga ddo olwaganiramu olubuto manyi okulugjamu ne lugaana ne mutandika kukola ate birala ne mumirirako amakerena nga ddo olugamba nti sirina gyendaga naye nga nenanyiniro twali tubeera wamu nanneesuula naga nti nze tombulira oba kuno okutambula kuwacakalanga nga anti osobola okubeerawo naye nga buli mwami atamatidde nti no oli wuwe nga kulaba olina bangi abakutwala ate mwattu tewasobolanga kumanya bwenzi bwange nali omwenzi ow'omukasirise ow'omukimpowooze tolindabako nti ondabe nti bwoti nti nyenda kubanga nze kankubuulire nga lwonooyagala okuntwala nga nkubirigisa kati oba tugende ejjinja kale tugende Entebbe kweganga olinga oba atwala golodi kweganga wano mu Kampala nga ndabanga abandaba ti oli andaba nti kati wuuyo nga ngamba tugende ejjinja eyo tebajja tulaba so nejjinja lumu twagenda ejjinja tuba tuyingira woteri bwe tuti omuwala nansanyukira nagabaddaagesanyusa okukulaba onzanyira bulungi nenga kale eno nkimye ekikatonda wabeeranga ngeri ku TV nga bakulaba kakati ekyo ng'oyagala okukuuma standard tuyagala abantu bategere nti oli wakujajaamya naye ng'ate omuzimu ogukulimu tegukikkiriza nga mubi nnyo gwo guwaliriza era gufuba okulaba nga gukuweebuula newesanga nga bambi okozeseddwa abantu golowooza nti obakuula kati mukuula ennyo nti bwomala omukuula natukogaane naawe ng'olina okuzzaayo kati mukuzzaayo awo wesanga kati abantu bameka bookudde abo bana nabo baagala ozzeeyo kati noga kale kati wakiri buli omu kannoonyeyo olunaku lwemulimba omwezi guno nja kutwagenda guli ngende n'oli awo mu bufunze tetwali bamalaaya ffe tugenda tulooza nti bamalaaya ye muntu ayimiridde ku kkubo naye naffe twali bamalaaya mu ngeri yaffe abeetundira mu kiraasi yaffe bannange mukama nansaasira mu bwenzi obwo bwenjogerako olubuto olwo derugaanira muddo waluzaala lwavaamu walulemerako nalulemerako paka bino ebyabasajja nti ezange tebazijjaamu oluddo lwavaamu nalulemerako naye nga luyinza okuba lwali ebimu ku bintu ebyaleeta obuzibu mu bulamu bwange bwe tunajja mu maaso awo kubanga nalinanga ekizibu kimu nze bwe nabeeranga n'abasajja ne bwe nebaka naawe sinyumirwa kyokoze kati ate nga njagala kujja neematize neemalirize kubanga gwe kyokoze tekinkoledde akaze kajja mpola nga akasaaga ne kakula ne kakulira ddala tuba tuli mu kuyigirizibwa ne batugamba eyo nga tugenda mu ddwaliro ne bagamba omuntu yenna atera okukola ekintu ekyo kimuleetera okuzaala ebizimba ebizimba awo ne bitandika ku bulamu bwange mu butuufu ekintu olukiwulira kitandika ku bulamu obwo ebizimba ne bitandika ku bulamu bwange nentandika okufuna okulumizibwa mu ndira nasooka nendowooza nti mbuto zino zenzijeemu waliwo oba oluseke kati bwe naddayo dokita naŋŋamba nti oluseke lwolumu luno lwagala kuvundavunda lwagala kubeera damaged naye tugenda kukulongoosa so bambi ate oyo naye ndowooza yagiteebereza kiteebezo olw'okuba yeyanzijeemu olubuto naye ŋŋenda ntandika okulwala ebimba ebyo okulumizibwa mu ndira bakebera balaba ebizimba ng'ebizimba bingi nga byajja nga byayala mu lubuto dokita n'agamba kankulongoose eyo rawundi wano ne bannongoosa eyo ebizimba ne babijjamu so bambi ekizimu ekireeta ebizimba nkyakiriko ekyo kyenkugambye ekya masturbation bannanga omuntu yenna nga tannawangula masturbation omwoyo mutukuvu akuyamba akusisinkane kubanga lumbe lubi
kyekintu ekisinga obubi. Ndowooza amagombe gasamba ne gaggula ne gatolosa buli kirwadde kyonna. Anti bwe bufumbo bwa sitaani. Bwe bufumbo bwa sitaani. Directly. Obwo bannange we bamalanga okunnongoosa nzijukira nali nakava ku kitanda era kiri ekinu nga kibeera kikusokoola kawuula kati ffe gwe twayigira wano emutundwe abali eyo abatalutegeera nina akaba mu bentero kansoli nga nagamba kawuula yebiki kawuula kyeki naye kibeerayo ekintu ekikukozesa oba kyowulira ekikusokoola. Nze kale nganze saafunako kinkozesa nti omulabe nti azzaakwebaseeko naye nga mbeera n'ekintu ekinsokoola kati n'owulira ng'omubiri gwase ekisemba ng'okoze ekitasaanidde ng'otandise kwematiza. Abamu kibayonka mabeere. Naye Mukama yanyamba bannange, yebale Katonda w'emutunda, yebale Katonda, yebale kutuleeta wano kubanga ffe abantu twandifudde ddala ndowooza. Bwe ntyo ng'ekintu ekyo kigenda kitambulira ku bulamu. Ekintu ekyo kitwala kyakutandikirawo amangu ddala ng'otandise okukyakala oba wakyakalira ebbanga kino ne kiryoka kigolokoka nakyakalira ebbanga mu ngeri endala. Ate kyagolokoka wano nga nkugambye nzigyemu olubuto. Awo we najjiramu olubuto awo omubiri gwe gwatandikira okwaka ndoza sitaani n'ayongeza ku level omanyi naye alinnyisa. Kiri kati akimaze ekyokugyamu olubuto alaba ekyo tekimaze kati asitula kirala. Kino kyasitudde ekyokuleeta okwaka weematize kireeta ebizimba bino. Ebizimba byengenda okugamba obuzibu obwaddako bwe byaleeta kubanga buli wookikola tomanyi kiki kyekizaala. Devil yaba already eri alina byaseetinze. Bannange ekintu bwe nakitandika ekintu kyaleeta simanyi ngamba ebizimba we byayingiwala nentandika okugenda mu ddwaliro nga binsobedde nengamba nekino ekintu si kya ddwaliro, kino ekintu kirabika kirimu obuloge. Kati olunange ntandise okutabukamukko nebuuziza ku bawala bannange ndaye mbutuufu nedda ekyo kintu tekiriyo ne mu bazungu tebakimanyi. Kati netwagala tugendeko nebuuziza ku bawala bannange nenjagala tugendeko mu basawo. Abazungu bavuddemu. Abazungu mbamaze. Oyagala kugenda mu balogo ate nekyongera ndooza ne bitabuka butabusi kubanga abo bajjajja bemulaba ebintu bye bakozesa abantu tebiriyo. Oli akugamba nti kola bwoti kwate ejjirino oli esonsekeyo ate omala olibiike eryo nomala nagako mpolampola nakafuna abawanguzi abo babiri oli wakubiri. Abantu twebuuza ate oteeka otya ejji ate nomala n'olibiika. Olwo otandise okugenda mu basawo. Ntandise okugenda mu basawo. Gwe wasookako yagamba bw'atyo. Ate olwo ntandise okufunamu ekintu kino ekyokugamba naye nno ebintu bino birabika ebyanongoosesa byagala kunnemesa kuzaala. Olwo nfunamu kasensa ak'okwagala okuzaala akakomawo. Ngamba nti naye kati nfuneyo waakiri omwana noonyeyo omusajja nzaale omwana. Kati ate bino bigamba tojja. Kati buli owagamba nga nti obono gwe oba ozaalamu omwana nga teriyo wadde akamunyenye olinagaana okugaana ebane oli mukuuzi gwe tozaala nabane yo yabaaki. Kati nekyandeetera ekyokutambula nengenda ku basawo nga noonya ki luzaalo nentambula wano nga bwentambula ku basawo bwentambula mu bazungu bwentambula ku basawo abazungu bagamba nabaana ajjudde ki ebizimba. Omusawo aga nti kino kyangu nnyo kino kintu kyakwambazibwa kigenda kikolako tugereeta enkoko leeta endiga leeta kiki byonna ne babikuleesa. Nina gye nagenda ng'omwana yajjula envunza yenna engalo n'ebigere ne bamugamba nnyengere eddagala mu ngalo ezo ez'envunza alinywese nga ajja emikono gye bw'ati agijja emabega nzija emaaso bwe nti simulabako. Bwe mmala okunywa eddagala eryo ntambule ngende situnula ku mwana oyo. Olinywera mu ngalo ze? Ndinywera mu ngalo ze. Anti sitaani mukyafu. Sinina kye nalaba. Natambula ensonda z'ensi ku lw'omwana. Sooka oleke otuuse time ku luno kati ofunye sense oyagala kuzaala. Anti olwo neeraliikiridde biri ebizimba bye bagambye kati ngamba olwo nkoze ntya
okuva mu kintu kino nga olwo ofunye omusajja ali sirias ogenze mu bufumbo oba okyali mu bulamu bwa kucakala abali sirias babangawo ne bajeti zaabwe ez'okwanjula ne bazikubanga nga bo baagala n'akugulira ennyumba ayagala okugulira ennyumba akuteekemu osetulinge weebali waliwo neyafanishingako ku nnyumba ye n'ateekamu ebintu n'aŋŋamba ebisumuluzo bibino ne mugala naye akugaye nti nze ntuusiza okufumbirwa mwagala okaddiya abaana b'abannammwe nze nvaako oyo n'engoba kiri kyali kitawaanyanze nga tekiŋŋanya kusetolingana muntu kyagala mpeebuuke buweebuusi somba Nakamate ebintu biri mu nsi kye bayita okulya obulamu tugende mu basawo ntambuddeyo abaganda terigezi ŋŋenda okudda mu bazungu ng'abazungu olulimi lukyuse nga ripooti ekyuse olina kansa tebakyabiraba ebizimba tebakyabiraba kati afuuse kamansa n'abaana yenna agenda kuvaamu nga ye ripooti olwo gye bandeetera n'abaana yenna agenda kuvaamu. Ku myaka emeka egyo olwo lwamugiramu gwe atanazaalayo kaana? Sinnazaalayo wadde akaana, olondooza mpezeza emyaka 28 bwe baŋŋambira ebigambo ebyo. Nintandika okutabuka n'enkomawo eri mukulu wange. Omanyi twabigaayanga nnyo ne mugaana agamba kiki ekireese ekyo ebizimba oba baddemu bakulongoose ninga era bwe bananongoosa ate oba bwe banalongoosa ne balaba nga biganye ne bamugiramu ddala. Kati ne twagala okubeera nga tuwaliriza mu habozi mu biki ne tugezaako buli kintu nga bono gamba waliwo ebyo ebyali byajjaawo nga bagamba nti ogenda n'okola exercise ezo ne bakuwokyako kuno ku lubuto. Ebyo byonna ne tubigendamu. Neng'endako ewa Dr. Sali byonna nga ngezaako kuwatanya kulaba nti tebajjaamu n'abaana nga sinnazaala naye nga sitaani yayongera kupanga nga ripooti ya sitaani yeeyongera kunywera gy'okoma okukeerewa kansa agenda kubona omubiri gwo gwonna. Mawulire gaali mabi. Olwo obucakala era okyacakala oba nga obulamu butandise okukyuka? Nga kati awo tebikyanyuma nga ne kwega bw'oba obalinayo tolina bakucakala, olina just kunyumyako nabo na kumukuulayo ku ssente akuwe ku ssente. Naye kale ng'obuuza nti ssente z'okudda ozikozeemu ki? Kuba ebintu bya sitaani era waziryanga buli tewalinga kyamakulu kye wazikolangamu. Nina ssente ze nakuulako okukulumu omusajja yankuba oluyi ne muganzi sikubwa luyi mu nkubi oluyi gw'okuddira olina kungatta naŋŋamba nkugatte ki ne mugamba olina okumpa obukadde 3 n'abumpa n'engola ettaka ebweyogerere. Ettaka naliguzenga mwezi guno oguddako n'enditunda. Kati mbuuza ti nenkola ki? Nenkola mu bizinesi. Bwe nakola mu bizinesi abakozi ne bagirya yonna wadde okumpayo olw'ataano. Obudde obubeeramu wabulinanga? Ate nga mbulina mbeerawo ddi. Kubanga okukola ko nali njagala kukola. Nali mukozi nga njagala nnyo kukola. Nze nga siyosa ku mulimu era ne ku mulimu gye nali nkola mu bayindi. Navaayo basigala bankaabira. Ne mbagamba nkooye njagala genda kutandika bulamu bwange. Bwe wava mu college wagenda mu bayindi? Nagenda ne nsooka nkola mu American Embassy. Bali bagiyita US Peace Corps. Ne mbakolerako emyaka 2. Bwe navaayo ne bangaba era eyo kampuni gye nkugambye emu ne ngaba mu bayindi. Abayindi ne mbakolera emyaka 8. Emyaka 8 naye navaayo. Kati weebuuza wafunanga ssente ate ekikutwala mu kukuula ate kyo nga tekivaawa? Tewali. Nange neebuuza nga just kubeera awo ndooza kiri ekyoyo kibeera kikubanja kigamba kola bwoti ate n'abakudimanding abakwagala kwegamba abakulya obubi nojja musoma Nakamate wali ebintu ebyo bannange n'osimbisa abantu 3 emmotoka 3 kati n'oyiiya b'ogamba bano b'okola nabo oligenda omugambe boosi we amukwatidde bali mu meeting yakoze shortage aveewo agende. Kati noonoonya ate omulala afulumeera ate agenda ayogere n'oli
kwegatofulumya abantu bebamu agenda ayogere n'oli amugambe amubuulire nti kaakati omanyi ono gyali naye bagenda kufuluma ne boosi we naye agambye ajja kusisinkana oyo naalimu akaagala omulaba kati kyokola omuwe essaawa mpanvuko nga ssaawa 3 noga nja kumulaba ssaawa 3 ez'ekiro kati ate ono asigaddewo gw'ogenda ogenda naye bigamba ddala mu butuufu n'olabanga okukula kwali kutuuse ku level kusimbisa basajja mamotoka ene level ya wansi zino zo wazigamba nandi ntisaagala za bigaali nga saagala keganga ninaawe neeteeka ngaawo wenjagala naye nga twerabidde nti eriyo siriimu kubanga mu biro bye twalimu siriimu yaliyo naye Katonda bambi yatuyamba buyambi era yatwagala bwagazi era yamanya kye tuliba ye Katonda ndoza abeera amanyi nakuyamba buyambi nakulokola kubanga ebyo byonna bibeerawo tetugenda kulimba kondomu zibaayo naye kondomu ziyinza okugaana ate tiwali omwaka gwe neewuunya gwe bajja ne batulangirira wano ne bagamba nange buli bupiira bwonna bwe baleeta bwonna bwabadde bufu kati neobuuza abaabukozesa emyaka egyo gyonna bali kuki awo ndooza abamu we bwaba bakira kati awo nno nentizayo kuddirayo musumba wali nga bamaze okunangirirako kansa netubigayamu ne musumba nali ngenze mulago ku mulundi ogwasembayo dokita n'aŋŋamba nti nnyabo bw'otajja mu wiiki eno okujjamu n'abaana gweoyo kansa amaze okusaasaana omubiri gwonna ekyo bwe yakyogera li nali ŋŋamba etwala kubalaata natya nnyo nempulya obulamu buweddewo nga kati ekitegeeza okufa kwange kutuuse natambula nga sitegeera natuuka emulago ku gate awo main gate ambulance yali ereeta omulwadde saategeera ndoza naye nawulira nga bagamba nti omukazi abadde afudde ambulance yali enkubye kuba zo zijja ku speed kati abantu bansika busisi bwe bati ne bantuuza wane bagamba obadde ki bagambye olina siriimu taso gyeri kati bo ne batandika obyogera taso gyeri ojja kuba bulungi nga sikyayogera nebagamba tulina omuntu gwe tuba tukubira essimu nembagamba ye nembawo essimu ya mukulu wange yavuga mukazi watu najja tugenda kukomawo mu ddakiika zaffe awo ezijja katugende ku mulango bw'abakama baffe